namuli enkola ya NRM naye bw'obujjukira president ate chairman wa NRM yasooka okulangira anti kino kibadde ekivandulo tewabadde kulonda, tewandibadde mivuyo gyenkana bwe giti mu kulonda okwa NRM, era we yalangirira tribunal gyataddewo, era n'alagira nti gwe Dr. Tango Doi ssentebe wa Electoral Commission ya NRM sagala nkulabe mbino kubanga gwe waleeta emivuyo sirikira eyo gy'oli. Tojja ne weetaba mu kakiiko kano kentaddewo akagonjoola kebayita tribunal oba akawuliriza akawesa ensonga, era n'atajjaayo, n'amulagira mu buwandiike n'atajjaayo. Kakati ebyabaddewo mu kano akakiiko ate nako tugenda okukizuula nga gaali makweka nsaamu, kubanga ojjukira n'ababaka abaagendayo nga Honorable Musira bamugamba nti oyagala owangule nti litaona obukadde 5 waliyo naye yakirangira ku TV, yakirangira ne ku mawulingisi yonna n'agamba nti nze ekyampanguzisiza mu tribunal obukadde 8 bwambuze. Gwe bakusabye mmeka? Se tebansabye, si buli omu nti nabajja mu musaba. Ekyange kye nabaddemu mu tribunal kwabadde kujweteeka tribunal yennyini n'enteeka ebigambo mukama nti Ssekikubo yagamba police stations 9 zitalonda ng'ate mu petition zaali clear police stations 29. Kati bagamba nti yatuwadde 9 ezaali 29. Nti mu byonna nga tusazeewo tugamba nti n'obujulizi obuleeteddwa tebumala kukyusa ki ku nsonga esatu. Esooka nawangula okusinziira ku ggwe n'okudyala fomu zino zenina nawangula mumuleete endala eziwakanya zino ezange ezitalabika. Ekyokubiri, abantu abaziizibwa okulonda abasukka mu 9 mulimu amateeka kati agagunjibwa mu byokulonda walimu ekigambo kye bateekamu substantial nti omuwendo ogwo gwoba ogugasse n'oguteeka wano gwandikyusiza ebyokulonda. Ansa ng'egamba yes. Ensonga ey'okusatu kwe kutta, ate kino lwakuba nkyogedde naye nga kyekinyusi nga nze memba wa NRM. Akavuyo akaaliyo si kavuyo akaaliyo, violence esembere waggulu kwe kutta. Naye ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi ogw'omukaaga nga kampeni zaakalangiriro Lieutenant Ziwa natta Fred Sembuzi kulwale ofundako kati nga kino kye bagamba nti eno nti bizinesi z'abantu zigenda kufa, tetwagala bannabyabufuzi mu kampeyini eyo, tetubaagala mugende eri ku kisawe kubanga mugenda kwonoona bizinesi z'abantu. Awaali enjege eno bayitayo Kirega, ddala eri Kirega kyekyalo ekisembayo bwoso kyalo kwennyini okwo bw'ovaako oba oyigira mu ssaza ly'e Nyabusozi, kubanga nze ndi ku nsalo eya Buganda ng'oyingira Ankole. Kati bw'osomoka bwotyo oba oli Nyabusozi, era okyova olaba nti nkikakasa nti no mu buli ngeri yonna ne pulezidenti yamanya ensonga ezo, kubanga egombola yemutwala ey'omuliraano ya pulezidenti. Naye ekyokutusanga eyo mu nsaana zaali nsaana tewaliwo n'amaduuka tewaliwo n'akatale tewaliwo, sigamba nti n'abawagizi basisinkana, nedda. Mwali mu lukoola lw'ommwe? Twali mu lukoola eri wansi, abakyala tubawa emipiira, abavubuka tubawa emipiira egy'okusamba. Motoka loole ey'amagye H4DF 3329 n'eriita basirikali libuvaako. Awatali nsonga yonna okutandika okutukuba amasasi. Naye nakimanya nti nno opponent wange yabatuma, yasigaza yavuumula amagye naye yasigala ng'aduumira amagye. Lwashande yatuma Lieutenant Ziwa. Amaanyi agagalina Lwashande nga kyova olaba nti nokana akalububo katunuulidde. Lwashande nja kusaba omuggyeko nnyo amaaso. Kwatiriramu awo wennyini, kwatirira awo tugenda okusimbula loole y'amagye eyo gyenkuwadde ennamba H4DF 3329 nejjirako n'abasirikale okwali Lieutenant Ziwa abankuba amasasi naye ne gakwata Fred Sembuzi. Naye nga n'ekyo kiweddewo ddala mwena mukimanyi, naddala abamanyi President Museveni bw'atakkiriza
kigambo ky'amagye na ddembe lya buntu nekkiriza abasirikale ne bajja mukyala watali provocation yonna okuba mu bantu abali mu kibiina kye kya NRM kyolangiridde nti batandike campaign banoonya bali mu campaign amagye ne gajja ekyomukisa omulungi recording eyo nebeerawo neeraga nga amagye gava ku mmotoka abatali bantu balwana bali ku radio ne bajja naye akasembe kwako ddala neeno gye buli kubanga nina police report twabasaba poliisi butubuulire mutuuseewa police report egamba Fred Sembusi yattibwa nga 26 mwezi ogw'omukaaga ngattibwa essasi yakubwa essasi mu kifuba eryamaaso omutima tukyanoonyereza tewanaba kubeerawo arrest yonna tewanaba kubeerawo ki ne bamaliza report naye ng'eyatta amanyiddwa Lieutenant Ziwa n'emmundu etta emmundu bwetta omuntu etwalibwa ng'ekizibiti ku poliisi olwa ballistics ne forensics abagyekebejja teyakwatibwa teteriidayo ne ku ddakiika eno Ziwa akyalirwa emiyaga walabye bwe twabadde ku Sembabule ku kaluka NRM aka district wiiki eri ewedde ng'era Ziwa yakulira ebyokulonda tagambwako kati ku lwange ekyo kyeki wadde tribunal yategeezebwa ebyo Balata akulira ebyaligo ebyamateeka ku NRM Electoral Commission bw'owulira addamu ng'aniguuka kituufu omuntu yattibwa naye olw'emiyaga teyafa ku lunaku olw'akalulu yafa eno nga akalulu katandika tekiina ngeri yonna gyekyataaganyaamu. Honorable Ssekikubo, ebibuuzo biringa bibiri. Otugambye nti bw'otunuulira General Washande osubwa ekifaananyi ekigazi bw'omumalirako amaaso baani abatuufu abakulwanyisa erw'emiyaga abeekwese mu mugongo gwa Washande? Nze kyentunuulira bwe bukulembeze obw'amagye. Ani ali mu magye? Kyoba olaba intelligence yange oba okwagala kwange kwandizeeyo nga president era command in chief Ssaabaduumizi w'amagye. Kino kibeerawo kitya n'atakibuuza n'atabuuza ani aliwo. Ekyokubiri ekikolwa kino n'okutta kuno kubanga okutta kye kisembayo mu violence kibeera kitya mu kibiina kyo ekya NRM mwoli Ssentebe ate nga oyambiddwa gwe president. General Muhoozi Kayine Rugaba yaduumira amagye ogenda twebuuzanya akulira amagye tuganye nti General Muhoozi yakulwanyisa sala kimuteekako nti yanywanyisa wadde ye avuddeyo emirundi egiwera neyeteeka mu kifaananyi ekyerw'emiyaga. Saagala nze muteeka mu birowoozo byange kubanga ne waggulu eriyo command in chief ono CDF chief of defense forces naye waggulu eriyo command in chief CIC taatawe ye taatawe. Naye mu bino byonna nga bigenda mu maaso njagala mbyesigamye ku kusalawo kwange kino bw'okitunuulira kubanga amazima gennyini nandibadde siri wano singa mwakomawo dde ogunziika kubanga Sembusi yanfiira wano mu kifo sasi eyamukuba ng'alwana nange tone bwe tuve wano nsindika nvaako essasi we liikira ku lugalu lwange ne linkonako nga Katonda akulabula nti tusiggwe munene naye tukulese tukulabulabe ne likuba Sembusi. Nenkizamu nenkitunuulira nga memba wa NRM bbanga lyonna waliwo naawe embiragi gy'obadde oyogerako wano ey'okutujja mu NRM naye eyo yali sivu kubanga bwe twalemeramu ne bagenda mu kooti ne tugenda mu Supreme Court naye embeera ey'okutta ate ekyusa byonna kubanga ne President Museveni okugenda okulwana yalwana olw'enkozesa embi ey'emmundu n'ekisembayo Obote yali president teyatta Dr. Paul Kaunda Semwogerere oti yamutta teyatta kati president yaliko Yoweri Museveni wadde yali wa UPM1 teyamutta
niwabeera eyalikuolwo president wa CP owekitiibwa Mayanja Nkana Obote teyalagira kubatta. Lwaki mu NRM tutuuka ku mbeera egamba oyo oba tetukkanye ne bwolwo ensonga emu oba endala mumutte nza wendabira nti nekyo kiba kisusse mpakanya yamba gwe nvuganya naye nziiza okwesimbawo eyo principle naye ate bwe kulosinga n'ebeera ey'okutta ekyo kibeera kirala naddala gwe okyogedde amagye agamanyiddwa gategeerekeka agalina n'emmotoka y'amagye agatambulirwako omuduumizi waago nti no ye lieutenant we yajja adumira lwere y'amagye yago ne ku ddakiika eno n'aba nga tabuuzibwa emabegako twafiirwa omwana yali wa chairman Kalakule erukusuulira Essembabule munnamagye yamusanga namusindirira ebyasi wayitawo ennaku 3 military tribunal neetuula Essembabule mu miti nawozesebwa ng'ensi yonna eraba lwaki kuno okusirika lwaki okusirika kubaawo ng'emmundu ya UPDF emmundu ya gavumenti essomoto Honorable Ssekikubo olinganga alina ekikutudde mu kifuba wadde nga kirabika kizibu nnyo okwatula gavumenti yennyini yekulwanyisa gavumenti yo gyoyagala ennyo yekulwanyisa Essembabule lwaki kintuula mu kifuba nabanga alina ekinene ekikutuddemu kigaanya okufuluma gavumenti yo yennyini yekukuba ova Essembabule nedda gavumenti eyange gavumenti ebanene nemubeeramu abantu basekinomu ababeera n'ebigendererwa ebyabwe wabula ekyennyamiza kwe kubanga sisitimu eno engazi esirise eganye okubakoonako nti abange kiki ekyo ekigenda mu maaso bakukoowa kubanga ng'ogyeko nodda balaka bakukoowa oliwo abopposition bonna tebabaddeewo opposition osalawo kubatta busi extrajudicial killing kwe kutta omuntu nga tuyise mu mateeka bwe mba n'omusango ntwalibwa mu kkooti n'envunaanibwa zogamba lwaki tavaayo bwe mba n'omusango onkwata n'onvunaana bwe kuba bya bufuzi nwanyisa mu ngeri y'ebyobufuzi oteekawo primaries nga bwazitaddewo ompangu then that's better naye ekyennyamiza kwe kuba nti nomunda mu kibiina abantu sekinnoomu abalina ebigendererwa ebyabwe ate babifuula ebigendererwa by'ekibiina kakyova olaba ombuuzizza nti ekibiina kyo ba gavumenti ekulwanyisa gavumenti yandinwanyisiza etyo mu mbeera ya bulijjo yandinwanyisiza yerina amagye nengamba yandinwanyisiriza ki ab'okulwana nabo bangi mu Uganda n'ebweru wa Uganda nze ndi just bumemba w'ekibiina owakasaza akamu akeerw'emyaka akasaza ako kekayinza okubanga kekaleese embeeteza mu ggwanga lyonna oba mu kibiina kyonna naye nga nkulaga ekifaananyi nti nno bw'otunuulira ebyabadde ebw'emiyaga director waligo balata n'agamba nti okutta omuntu kyaliwo olubereberye okutta omuntu kyali kyogeddwako mwenalemu naye Honorable Ssekikubo bwe kibanga akakiiko ka Tango Doi kaalamulanga bwe kaalamula President namugamba toyingira mu nsonga z'erw'emiyaga bwe tugenda mu tribunal ne tribunal neeramula bwetyo bonna ekigambo kye kimu lwaki tokkakkana n'okukkiriza ebyava mu kalulu of course nkwebazizza ekigambo ekyo naye enjoza yesalawo enyanika bw'obanga olugwe tubuuzizza n'olugamba nti kanyanike bwani seera osigala nga bwe watutadde mu bbaafu enjoza yandibadde totunuulira Tango Doi totunuulira Musiime balata weno mwenaremu naye eyagenze ku TV nakubaganya ebirozo nga n'omusango teguddasalibwa nadda ku TV okwo omanyi omuntu yafa olubereberye ti yafiira mu makati ng'ate munnamateeka omukugu amanyi nti akalulu si ku lunaku olwo ye lwagamba nti kukuba akalulu omuntu si lwe yafa akalulu ebeera process tebeera event emu y'okusuula akalulu nti no oba tewabaddewo obuzibu n'olwekyo tibakabadde kabi ebeera process eba etambula naye kakati bw'otunuulira omuntu yaliwo ku lwakuna olwa wiiki ewedde ku televisioni emu mu Kampala ng'akubaganya ebirowoozo ku musango gwa Ssekikubo ogutannaba kusalibwa kubanga gwasaliddwa ensala n'efulumizibwa ku lwokubiri olwa wiiki emu naye ye ku lwokuna
ng'ajungulula obujulizi obuli mu mpaaba ya Ssekikubo ekyo kikutambuza okulaga nti eno mu Electoral Commission Mwami Barata gyalinga director w'ebyamateeka teekako eri ewa Mwami Musime John abadde akulira tribunal gabadde makweka nsaamu kibadde kivandulo at the worst ekyabadde kisuubira okugamba nti no muddeeyo mu polling stations 29 ezitaalonda muddeeyo mulonde ekyokubiri muleete DR form wano ku mmeeza tusobole okujjamu eyawangudde naye bwobizinga awamu n'ogamba nti nno byonna gaali matabuta kati kyova olaba neebuuza ekitegeeza president kyayogera yali takimanyi naye ne president naye okugamba nti kuno tekwabadde kulonda gwabadde muvuyo mwereere ekitegeeza ne chairman w'ekibiina naye yali tamanyi bigambo bye byakozesa mu parliament maze emyaka 25 kituufu ng'okulembera abantu b'Erwemiyaga kituufu teweerabangako Kongoli bweri wa parliament nedda lwaki tokiddako ebbali n'oleka n'abalala n'obawo ku mukisa nedda mu mbeera yonna naddala mu bino ebyobukulembeze bye tulimu ku parliamentary level ojjanga bw'oli n'ogenda eri abalonzi njagala nkakasi si yenze nimba parliament yasoose Erwemiyaga era nje kuba nnimba bwe ŋŋamba nti nze naasembayo ngombako wa parliament bisanja 5 nedda kyoba otunuulira obuweereza buweereza abantu onoobala 5 waliwo asobola okuweereza ekisanja kimu ne kiba ky'amakulu naye ti nobulala n'agamba nti no kanyongereko ekyokubiri oba kanyongereko ekyokusatu okusinziira abantu baba bamulonzi n'abantu b'Erwemiyaga abo mbassaamu ekitiibwa abantu b'Erwemiyaga ate si be basiirwa ennyo gw'osinziira e Kampala ogambe nti Ssekikubo kyaweerezaako kimala kizzeeyo eri abantu b'Erwemiyaga kubanga ne bw'oba okola otya toyinza kulimba abantu omulungi okusooka nga tobaweereza ate naddala Erwemiyaga ebeera primaries akusikalukamu ebeera party structures sikakubiri ebeerayo n'akalulu kabona aka justice byabakama bwe bululu busatu mu kisanja kitya kati toyinza kubanga buli mulundi gw'obadde obalimba obadde tobaweereza ne basigala nga bali naawe kwatiramu awo katono nnyo ampuliza katumulemuko tugenda kuddayo ewa Honorable Theodore katumala kola ku nsimbiika nitujja some eventual government nemuwa nga isaba wandiisi mu Electoral Commission ninga tujja nitujja Ssekikubo chairman kati wesemba buli Honorable Patrick Nkaluko n'abalala nitubeera mu nsiike abalala bonna abadde bajja nga balina eddembe okujja okwesimbawo nitwesimbawo ne munywanyi wange olwo Joy Kabasi bulungi ogwaggwa nga ye minisita nga naye ayagala bwa MP nimweyogeramu abalala Edmund Bwire Kateeba n'abalala kakati buli mulundi gwonna kasita abantu baweebwa chance okujjayo omuntu gwe baagala so be it ate n'ekyokubiri ekyamemba wa parliament tewali okutegeeza ffe ntandise obukulembeze mu 2010 kineebaza abantu b'Erwemiyaga okunkumira mu bwesige bwabwe naye ate eriyo n'abalala abansooka abaali mu parliament ey'omukaaga abakwadde ekyokulabirako kyogoba kati nedda si kyengoba abajja mu parliament ey'okutaano si kyenyinza okugoba mu parliament oyinza kugamba kangende ng'ono kisinziira ku gwe bw'otambudde General Ashande yagambye nti kakkana wansi akusomesa kye bayita ebyobufuzi General Ashande akusomesa obukulembeze otegere bwe bakulembera abantu etaaze omalire nnyo ebiseera byange ku General Ashande kuba yennyini yeetaaga okusoma yeetaaga okusoma naddala omuntu asse omuntu ng'anoonya akalulu nga kiri ku record kati ekyo sirowooza nti no ebyobufuzi byalina okunsomesa ebyobufuzi ebyo tibiba byakusomesa nze wabula ye ng'omuntu omukulu mu ebyo byakoze alabamu ki ojja mu bukulembeze ojjidde ku musaayi gw'abantu kubanga togambiddwa kubanga sisitimu eriwo ekukuumye egaanye okuteeka ku order justice ey'omuntu avudde mu nsi tekuweereddwa nawe okuddamu kunnyonnyola ng'omenya obukulembeze si ekyo kyokka ze ndowooza ekyandibadde kisingako kati nga ku lwokutaano luwedde
nkayina ne ku radio nkayina ne katambika era ne ku police nabategeeza kyalwasando sisinkano kyabakifeesi eryantondi mwena muzimbe eggaali uliriza mugende ewa Ssekikubo mukube amaka mugasaanyeewo ekiro nga mwambadde obukookolo nga yabagamba nga bateesa obutambya obulina naye bwe bakutwala mu kkooti obuteekayo ekigambo kiri wano ku simu okay nti kyonna kyonna Ssekikubo omuntu yenna anaaba afidde awalala wonna oba ekintu kyonna ekinaagwawo tagambye nti mumukwati oba mutte Ssekikubo ti naye mwe mugende mu maka ge mugasaanyeewo amaka omuli abaana omuli famire mugende amaka ga Ssekikubo mukole ki tugenda kusituka nga yagamba nti agenda kusituka musajja waffe akulembera abantu basaanyeewo amaka ga Ssekikubo basaanyeewo ennyumba ya Ssekikubo basaanyeewo ekiraalo kya Ssekikubo kimuwe bibiri tuyingire okuwamba tugende tumuwambe tumugobe ebw'emiyaga nze ndowooza ti nno toyinza kubanga wakalinnya n'olengejja gwe buuti Uganda bweyagala ogitambuze naawe enkya bajje bamenyeewo bookya amakaago basaanyeewo amakaago nga tanaba kunjigiriza asooke yeetunuulire naddala mu byobufuzi ebyokusoma ebyo saagala kubyogerako si gwe mulamwa gwa leero okusoma kwe kuli oba tekuliiwo ekyo saagala kukyogera naye nze kyenjogera ku kyoŋŋambye nti namale kunjigiriza ebyobufuzi kuyigiriza obukulembeze obulamu okuweereza abantu ate ekyo si mu luzungu bakiyita qualifying mamirumu ye tatuukiridde kusobola kusomesa nsi ampuliriza Emmanuel mbeera ne bwe ziba za njawulo kati nze sirabawo kyakwewuunya era sikyewuunya naddala nga kiri mu kibiina kye naye nga nze nga bwe mmanyi okusoomozebwa abantu bonna kwe bayitamu mu byobufuzi oyinza okuyita mu ngeri ya njawulo n'omulala naye n'akuyitamu mu ngeri ya njawulo kati olina kubeera ng'oli mugumu okusobola okuyita mu kusoomoozebwa okwo naye discussion ekwatagana n'obululu n'obumyufu ogambye kaadi of course kaadi za NRM zigabibwa mu ngeri ya njawulo n'ebibiina ebirala buli kibiina kirina engeri gye kiyitamu enkola eyaayo ekyenjawulo ate nga tuze tukyogerako kwe kuba nti bo basimba layini naye ne mu layini omwo ne bebbiramu anti kubanga layini omugongo kiringa wano nga tusimbye layini kati wano mu studio tuliwo abantu 6 kitegeeza bwe tusimba layini tosuubirayo nti ate bajja kubeera abantu 15 ogateeka akansubu gataliiwo ekirungi ku ffenna kubanga ekyaliwo oluli bagamba nti oli bwe yabeeranga mukyala ng'ali lubuto nga n'olubuto balubala oli bwe yabeeranga ng'aweesa omwana nga n'omwana bakola ki bamubala kyendowooza nti tekyewuunyisa bwe kiba nga kiri mu NRM lwaki tekyewuunyisa kibadde kibajja kibeerawo ebyokwebba akalulu ate babbaffe nkugambye NRM ndowooza ekimu ku bintu ebiri mu DNA yaayo kwe kubba akalulu n'obuvuyo but most importantly Zimbabwe obulu bwayo bwadde bwe buti for a long time masasi gabeerayo box ne babusamba naye ekisingako obukulu kwe kumanya nti mu byobufuzi buli muntu abeera n'akaseera ke era akaseera ako nga katuuse kyonna kyoyitamu oba olina okiyitamu oba oyagala oba tokola ki oba toyagala nakugambako wano nti osobola okuba nga w'obeera oyita mu kibira naye obudde ne babuziba ng'okyali mu trading center oba ojja kuddayo kitegeezera mu kibira oba olina okukola ki okuyitawo wayitangamu nga tudduka ne bw'oyitamu ng'odduka ne bw'oyitamu ng'otambula ekikubaako kiba kirina okukola ki okubaako so nze ndowooza ekyo kiri kuba members bonna si NRM yokka si Honorable Ssekikubo yekka ffenna okutegeera nti ono politics gwe tulimu ali atya then gwe ng'omuntu weeteeseteese otya kweyembeera gy'ogenda okuyitamu era gwe ng'omuntu ogenda kukola okusalawo okufaanana kutya era eddembe lyo likomawa ku kusalawo kw'ogenda okukola ki
kwogenda okusalawo. So nze tebineewunyisa siyinza kugamba saagala nkulimbe nti nina ekintu kyonna kye neewunya. Kyenyiza okugamba kiri kimu nti tosobola kubanga okolokota gavumenti yo nga Bulamu Ssekikubo Honorable Ssekikubo for a very long time. Nali nkyali journalist era otuuse wano one of the things byososo mugamba nti ozzeeyo mu bwakiwagi kubanga yamanyika nnyo nga Rebel MP tandigira omunoga. Kati tosobola kubanga olabye ebyo byonna emyaka 5 ne giggwako still noddayo mu katyabagako koolaba n'ebyo byonna byobeera oyogedde noddayo emyaka 5 still you seek the same card. East West, always the best. It cannot be. Omanyi lwaki it cannot be? Tosobola kuŋŋamba nti olaba ebibi ebigenda mu maaso tobirabye mulundi gumu si mirundi ebiri si kisanja kimu si kisanja kyakubiri si kisanja kyakusatu nga all the time obiraba, but at the end of that day era omala n'okola ki? Meaning nti okkaanya nabyo. Yes, obeera okkaanya nabyo. Kati ogenda okutuuka okugamba nti bannange wanyiwaawo ng'obudde bugenze nnyo ate era ndowooza Honorable Ssekikubo singa yabadde nga yawangudde kaadi yandibadde byayogera kati biri different nga birala nnyo. Byandibadde biri different nga Rwashande yalajana. Simanyi oba Rwashande yandirajanye. Mbadde nze simumanyi nnyo. I want to be very honest. Mbadde simumanyi nnyo. Simanyi ngeri ki gye yagenda mu esemba buli naye ndowooza waayo kubanga era naye omubuuza ayinza okugana nange takola ki tammanyi oba naye abadde tampulya mityana naye nze mbadde sikola ki mbadde simumanyi. Naye nze issue yange eriemu nti obubbi obuvuyo obutemu mu kalulu ka NRM tebutandise kati ate era Honorable Ssekikubo akimanyi kubanga amaze emyaka mingi ng'akyogerako. Era nkugambe nti kyo tekinneewuunyisa. Twali wano ne ŋŋamba nti mumulinde ekigenda okuvaayo mu kamyufu mugenda kubiraba era byavaayo nga birabika. Abantu abamu bagenda mu ddwaliro, abamu baafa, abamu bafukumuka emisaayi n'ebintu ebirala bingi nnyo. Naye n'ebyabadde mu tribunal era walabye ne tribunal engeri gye badde handled nga tribunal tenaba otaddewo tribunal wabula gwe mwennyini ataddewo tribunal ate oyise caucus naye nga ate otaddewo tribunal ekole ku nsonga ezivudde mu kalulu kati ate oyise caucus era oyogedde ku nsonga zezimu then tribunal boogiwadde ki kuba n'aba tribunal basaasire gwe mwennyini gwabalonze bw'awulira direction gy'oyogereramu eki kyennyini kyagenda okutwala. Nakugamba ennaku ezo nti nali mu kijaguzo kya Father Xavier yali Ssennyonjo yali amubuulirira n'amugamba nti olina okutegeera mukamaawo yaani. Mukamaawo bw'akugamba nti jangu wano n'akugamba nti 2 gattako 2 tomubuulira gwe ansa gwe gy'omanyi. Mukamaawo bw'agamba 2 gattako 2 segeza 9 ng'omugamba mukama wange kyekyo kyennyini ng'okuba engalo ng'ofuluma. Kakati na bano teosobola kuŋŋamba nti Mwami Museveni ekintu kyayogedde bano baataddewo ku tribunal bagenda kukola kyanjawulo ku ye kyayagala. So ebyobuvuyo ebyobubbi ebyobutemu ebyemiggo ebyobubbi kuyiwamu bululu kola ki nga bikwatagana kulonda bibaddewo nkakasa nti ne mu 2026 gye tulaga babyetegekera. Naye nze gundi yange eriwamu wokka nti bw'obanga gwa Honorable Ssekikubo of course nsobola okuunderstanding omuntu yenna waba ali aggrieved ng'awulira bubi kitegeerekeka naye ekyo tekisobola kubeerawo kisanja kimu bisanja 2 bisanja 3 nga kibeera bwe kityo nga box muzisamba enkya n'eggulo naye still nga beba abantu boweesiga boassociatinga nabo kwata mu katono kaziri ambi ali mu masanganzira honorable muwaga nti okyamwetegereza era omusembero ogenda okukwakula step by step kakati nakubulya we mutuusizza bamutwaliriza mpola mpola nakubulya we mutuusizza nze kati honorable Ssekikubo ali mu masanganzira ekyennyanja kino ekinene lwaki temukiddukira nuku ne mukyezi kiri awo kakati experience ya Honorable Ssekikubo seye muntu gw'ogamba nti jangu eno kubanga byonna byakola abitegeera. Temulowooza abawuliza ba CBS temulowooza nti Honorable Ssekikubo y'omu ku bantu bayinza okugamba nti wandikoze bwoti jangu nedda byonna byakola byonna byayogera
buli step gy'ateekinga Ali ku script. ne gy'aba tateekinze byonna bimanyi bulungi era ne bw'akola decision nti agenda kujoininga NUP aba amanyi oba bw'akola decision butajoininga NUP era aba amanyi kati Honorable Ssekikubo ebbanga lyamaze mu politics ne relationship ye n'ebibiina ebyenjawulo va ku kike mwali kuba gambye bulungi ntayinza kweyawula ku NRM si bwatandise naye katono batugeholerwa Ssekikubo nti essaawa yonna ogenda mu NUP tujja kumwaniriza era abanupu bakulize katono nnyo sono Ssekikubo baruga nti essaawa yonna oyingira nupu kakati abogedde bwogeri sina kinajja kubaddamu dakiika eno kyoŋŋambye nti nabagambye nupu bakulinze bwowulidde bampise essaawa yonna oyingira ono principal member gwowulidde ngambye nti no jangu wali akafuuko olinda kukowoola si wuuno owulidde nkowoola kati ndowooza owulidde kyenkugambye ndowooza okkanyiza nange Honorable Ssekikubo alina experience emala era bannayuganda bayinza okuddawo ne bagamba nti nedda muba mumwogereze Honorable Ssekikubo si wakwogereza waliwo abantu abamu nga bakwogereza kati Honorable Ssekikubo bw'omugamba nti gavumenti ya Mwami Museveni gwawagira erimu bamafiya oba nedda ajja kugaa nti bamafiya mwebali erimu obukenuzi oba nedda ajja kugaa obukenuzi mwebuli erimu abatemu oba nedda ajja kugaa nti mwebali eddembe ly'abantu lityoboolwa ajja kugaa nti ye ng'omuzzaako ekibuzo kimu nti naye kyekikulemezaayo okolayo ki kati yone ansa agimanyi ye n'olwekyo nze nkugambye nti bannayuganda balina okukimanya nti waliwo abantu b'oyinza okusikiriza nobagaa nti jangu ng'oyinza ogaa nti oba oliawo ebintu ebisinga tabikola ki tabimanyi naye Honorable Ssekikubo ali so knowledgeable buli kigenda maaso akimanyi bulungi ekibi n'ekirungi akimanyi bulungi era decision ey'okugamba nti akaneeseetulemu era ye mwennyini abeera akola ki for a long time okimanyi abantu bazzenga bagana naye Ssekikubo kyekimulemeza ate mu NRM bw'abanga ebyo byonna ebigenda mu maaso abiraba guno si gwe gusoose ssebo guno gw'omugamba kati si gwe gusoose ebbanga ddene nnyo naye kitegeeza nti eri ye waabwe eri gy'ayagala paka nga akkiriza kubanga bw'aba ayagala kaadi mu NUP kaadi ya nusu lukumi ng'ogifuna alulina ate naye aluyina butereevu nnyo naye nkubuulidde nti buli step Honorable Ssekikubo gy'ateekinga agimanyi bulungi kyakola akimanyi amanyi ensonga lwaki tagenda mu kibiina kirala amanyi ensonga lwaki tava mu NRM amanyi ensonga lwaki gyakola ki lwaki gyali toyanziza nnyo njagala kudda wabonaleba olumu naye naddamu oluvannyuma kojja kuddamu oluvannyuma katugere bonaleba olumu Ssekikubo byabadde atugamba wano ewaffe eyo waliyo omukyala bawa amukuba nnyo amukuba n'akaaba n'amuleetako amabwa n'akola buli kimu naye bamugaa nti veewo omwami oyo atuuka wali ku geeti n'addayo era abantu bagenda okulira ng'akaaba kakati abantu batuuka oga ndowooza omukazi alina ekyejo mukwano ndowooza alinda kumutta busi oba si kyo omukwano gwamusukka mukwano gwamuziba amaaso kakati Ssekikubo Honorable bw'aba mwana alina ekyejo abeera awo n'akaaba n'aleekaana daddi n'amulaba n'amukubamu oluyawo katono n'addayo eri n'awaana daddi kati nze Ssekikubo Honorable byayogedde nsinza mmusaasira kuba nali mulabyeko 2016 oba nga jyeye mundu naye n'asamba nambeereta busi naye najjayo mundu kakati ndowooza bano banne baganda babawaka bakimanyi nti bo balwanyisa mundu bano bazze naziwera kati bali ne bajja na nnyingi okusinga za Ssekikubo kati akondoza esembabule wa Ssekikubo kafukanga kazannyo kaabo babanga balina kati kyovola nti nze ndabanga bali mu kubuzaabuza ffe abatabeerayo eyo kubanga oluusi Ssekikubo yaba agirina oluusi Bwashande yagirina eyo yewalina oli agamba katumuteere n'omuggo kaakati ebyesembabule birimu abaana ab'ekyejo naye nga Honorable Ssekikubo ate yabakulembera mu kukola ekyejo emundu bwebuggo bwayo omuggo babiireyo nga abazannyamu naye omuntu omu ayinza okufiiramu era ne bamunyumyako wano ne kikomaawo
n'olwekyo nze Honorable Ssekikubo okunkakasa nti byayogera ddala abisimbako amannyo yandibadde aga nti ekibiina ekiyisa bwe kityo nkyabulidde ŋŋenzi naye akuga nti era nze ekibiina ekyo kindi wano ku mutima kindi bubi simanyi nakyakkola kati oyo mwana ow'ekyejo naakola ki siina gye ndaga kaakati ebyo waliwo ekintu mu mateeka tukiyita acquiescence akimanyi naye yasoma amateeka they are acquiescing all the bad actions okutta abantu okukola ki bamala ne bakaaba bwe waba waliwo eyatta nga ne Ssekikubo amumanyi amwogedde wano waliwo ne private prosecution amutwali mu kooti tebajja muganda aprosecuting lieutenant ani ziwa ekyakisobola Ssekikubo munnamateeka atandikiraawo naye agemanyi ne waali gwomanyi ne wooli mutandikeko empapula nyinza n'omuyambako kuba ndi siniyawo muzidraftingira nenzimusimba n'atandika omuntu oyo kuba tetujja kukkiriza batemu kuyinaayina nga bano bali muli beeyagalira mu bantu abafa bayogerako boogere beekuba obubuna tetugenda kukkiriza mbeera eyo era nze Honorable Ssekikubo simukwatirwako kisa n'akamu ayina byaganye okukola bw'anaabikola nga nkwate buli kisa naye bw'anaaba tabikoze era naddayo n'anyumya ne baga nti be bassa abantu be bamusanga mu lusaalu aluyise lusaana mu lusaana kale ne bamusanga eyo ne bakuba abantu be n'akaabamu abo n'omwaka ogujja naguli nze ebyo sijja bikkiriza atekinge action kubanga amaanyi agatekinga action agalina so ekyo ndowooza wenkikomeza kati kifaananyi ki ozingamu katono osigerumu ekifaananyi Honorable Ssekikubo bano bakusinziza businza mmundu nena oyinza okubeera ne mundu ne ababaka bakimanyi naye emmundu ogikozesezza otya nawe wasikayokko oyinza bwe kibeera nga ogyeyo n'okosa obulamu bw'omuntu n'otwala obulamu bw'omuntu ekintu ekyo kibeera kigazi okusinga ku kibiina tuyinza kugamba nti nno nimukutta omuntu mu kibiina kyange nedda oli mwana tekisoboka nedda njagala tusoke tukanye ku prinsipe eyo buli lwotwaliramu ne bwaba wa kibiina kyo toyina right nda mu kibiina okugamba nti nono katumutte oba ono bakuzanyirako nolwekyo lwakuba embeera babaka bannange gye bakyogereramu bakifeebezza nnyo okutuuka ku ekyo naye nga twogera ku bulamu bw'omuntu obutayinza kuggibwawo obutayinza kuzzibwawo era ndowooza nga bwolaba ne bwoba ozadde omwana etteeka terikukkiriza kumutta nti kubanga nze mwezaalya ne bwaba mwana wo ababaka beebuuza gye bakunyigiriza lwaki olemerayo lwaki tovaayo ekimu ekyo kyenjagala nsembeyo okwogerako mu mbeera zonna naffe mu bulamu bwe tulimu mwami Lumusika kasa nti nno mu DP byonna bitambula bulungi yavaayo naye nga mwabadde ye memba wa DP sisuubira nti nno yavaayo ng'ekibiina kitambula bulungi ku DP ne bwababo nobobagala naye buli mulundi oba ogezaako ate nga mu mutima omulungi oba omanyi nti noba kino ate tetutuuke wano kino ate tetujja kutuukawo ku kino si buli mulundi nti nno lwosanga nga bitambudde bubi nti nsibye emigugu ŋŋenzi kubanga nejjoddukira bo be bali obulungi buli mulundi onootandika osenge naddala kyandibadde kirungi ng'ekintu kyowangaaliddemu ng'okijjeemu ekiramu era n'omubaka baagala nga bagambye kyate Ssekikubo ate amala naddayo naye ekyomukisa omulungi mu nnyanjula ye akikiriza nti ne bwe mba nga naakaddayo n'okola bino ebitali bituufu mbigaana nedda sikubeera kiwagi naye otunuulira ekifaananyi ekigazi ekyeggwanga sigamba nti mbeera kiwagi naye ekyomukisa omulungi bakyogedde nti ne bw'abazzeeyo ne bwoba okubya omutwe n'ogwasa naye bwe nkulaba ng'okola ekirinyira eddembe ly'obuntu nkigaana
bw'ogenda mu bukenuzi mbuganda bw'oddibaganya eggwanga nkuganda batutunulira ebiri esembabule newalala tutunulira ebyali mu delegates conference ya MDP bano bava eno badde eno mmwe abaliwo mu muzimba omusingi ogw'obukulembeze mu ggwanga kifaananyi kimmwe abakulu kyemuwadde emiti ejja mu bukulembeze omanyi okkiriza onabosa kikulu okuddamu naye simanyi oba wawuliriza bulungi ebigambo bye yakozesezza kamuyambe mubimujjukize yagambye essasi ne limuyita ku lugalo ng'alino ekitegeeza omwana oli yaleeta omubiri gwe n'agaadinga ono bw'aba alwanirira kulinnyirira ddembe lya buntu omuntu yamufiira mu kifuba teyandizzeeyo kwogera ku bantu bafaanana ngaabo era n'agamba nti ekibiina kyange kindi ku mutima tekiguliiko kati nga mulimu bamanyi nti essasi balimuyisa ku ngalo nga baagala kuba ye omuntu omulala n'amuteerawo omubiri bw'amala omuteerawo omubiri n'afa n'agamba era ekibiina kikyali ku mutima kyova nze nkugambye honorable sikyamusaasira kati kubanga ndaba bali mu byakusaaga omuntu amaze okufa omuntu amufiiridde mu kifuba essasi limuyise ku ngalo kati singa ye mufu kati singa tufunira muwa n'olwekyo saagala ddeyo kubanga liyinza okuba nga erinaddako lijja kukuba mutwe gwe kati mbadde nze mumusaba okuva leero tadda mu batemu kuba abamanyi abalaba era yalaba bye basobola okukola kakati ekifaananyi ekiweebwa naddala abavubuka omuntu bw'agamba nti kirungi bwe mba neewuunya naye tugezaako nnyo ng'abakulembeze okusiigira abavubuka ekifaananyi kye twandyagadde abakulembeze babe nakyo naddala abakulembera abantu okusooka kwe kuwa b'okulembera ekitiibwa oba oli mukulembeze ekyokubiri kwe kuba omumanyi nga kuga tebamalaga nga tolinga doodo nga oli awo owunga buwunzi ono bwayogera kino n'ogoberera ekyo ono bwayogera kiri olina okuba nga oli mumanyi kyova olaba nti abantu abamu kuffe tomalaga ŋŋamba kintu nolowooza nti olw'okuba okiŋŋambye nkyanja kukkiriza bw'oba tontegeezezza kutuuka ku bumanyi bwange manya sijja kukkiriza kuba ndi mumanyi kati abavubuka njagala babeere bamanyi abavubuka njagala bame kugoberera kumalaga beera ng'onoonyereza naawe katonda yatuyamba naleeta essimu zino kati zetulina bw'oba n'essimu eyo ensi yonna oba ogirina mu ngalo era osobola ogibuuza buli kimu ky'oyagala neekuddamu naye ogenda oluusi ne weebuuza n'oga nti bano abakozesa ennyo amasimu bazikozesa nga bwe zirina okukozesebwa oba bazikozesebwa ate ne zibaleetera buleetezi buzibu abantu basinga kukola ki ku masimu naddala b'emigigi emito nina abatabani ogenda okubeera ku ssimu kyolaba kyalabako TikTok biki ebiri ku TikTok naye nyinza okulikodinga wano ku TikTok nenteekako ekintu awo naye nga temuli information nyinza okuzinazinamu amazina naye nga teekako naye nga tekuliko kya mugaso so nga ate ku ssimu kuliko buli research gye wandyagadde politics wa Uganda yenna ku ssimu kwali singa omuntu asooka n'amusoma n'ategeera biki byagenda okwogera katugambe waba agenda okwogera ku byobufuzi n'olwekyo abavubuka kye bandiba violence efujjo politics waffe kati mu Uganda atambula alaga mu fujjo era abantu abakozi b'effujjo waliwo n'ababagula bagende babayambeko okukola effujjo naye tebagula bakadde bagula abavubuka kati abavubuka bamugula nali mu delegates conference Mbarara abatukolako effujjo bonna tebaali bakadde baali bavubuka naye nga tebamanyi na lwaki babaleese bo babagambye effujjo likole ku ono likole ne ku oli likole ne ku ono emitwalo 10 oba 2 kakati abavubuka nabo kukkiriza okukozesebwanga obukozesebwa nabo njagala bakiveeko babeera abavubuka abali mu bukulembeze obwensi obugenda okutwala ensi mu maaso kubanga tugenda kuvaawo ati mwe mubakozesa mu mwennyini nze nga siriimu ababakozesa mbalaba naye nze sibakozesa nze nkozesa abantu okukola ekintu ekituufu era abantu baffe bw'ogendayo ojja kusanga towulidde gwe neebaziza Dr. Senoga aguza amafuta tukole bulungi bwansi era waffe ojja kusanga tukikola abantu bayige kiki ekiyina okukolebwa ne politics
tabeera bubeezaawo nti politics kwogera bwogezi ku kino na kino. Politics leadership is guiding. Olina okuba ne capacity ewa guidance, olina okuba ne capacity egamba banno nti nedda eyo gye muvugidde kataka munaatera ogwa mugga mukomewo tuvugire ku ki twandirowooza nti opposition bwe kibanga abali mu gavumenti embeera etambudde eyuuga nti opposition mwandibadde ettaala okutereza ebyobufuzi naye emivuyo egiri eno mu NRM ate newammwe gyegiriyo ekibba bululu ekiri eno ne mu opposition gyekiri anti abe NRM bayingira buli wantu kati ewaffe mu DP gye bangoba kumpi kati NRM yeriyo kakati ekibi script ye NRM kati ate abali mu opposition bagisoma ne bongerako n'ebyabwe kati newesa nti babi nnyo kumpi ate n'okusinga abo abasomesa abe NRM babi nnyo okusinga okuba kati ewaffe bwe naliyo mu Embarara tewaaliwo kulonda baleeta buleesawo bulu ne babuyiwamu ne badduka ne box kati ate abe NRM batono abadduka ne box naye nga be babayigiriza nti osobola okudduka ne box mayiga nnyo ne mukwata n'okukyaba bayiga ne basukka nawo kakati NRM yennyini y'eyokunenyezebwa enziba y'akalulu egitutte ne mu bibiina ebirala kati naye ekizibu bali babbye ennyo n'okusingawo. Ekyokubiri oba ekyokusatu nti abe NRM bano bayigiriza abantu okutemula mu bululu. Honorable Ssekikubo abadde ayogera agambye nti Obote we yali president teyatta Ssemwogerere ndoza n'omusiba teyamusiba teyatta President Museveni ndoza n'omusiba teyamusiba ebbanga lye yabeerawo n'abalala baali bamuvuganya. Waliwo akatambi ke batera okuteekako ku mukutu nga Minister wa Internal Affairs by then wayali Luwuliza Kirunda yagende wali ku City Square nga abaddipi bakubyewo olukuŋŋaana naye ng'ali mu gavumenti n'agenda n'aga nti ekindeese wano njagadde okulaga obwa Sseruganda tukole campaign nga teri ayingiridde munne wadde okumuvuma wadde omuleetako obuvune nga Minister wa Internal Affairs. Kati ekyebuuzibwa Minister wa Internal Affairs kati yotafiiri ayinza okugenda ku lukiiko lwa Nuupu n'aba nti banne ekindeese wano kisoboka tekikyasoboka. Tuli wano kunale bubagala side ne side alina ebyennyanja binene empuuta ya Lumweri eno nnene nnyo nzibu ya Ssekikubo eri eno wandibadde wa principal ng'okwataganyi omugamba nvubye ogenda n'empuuta enzito oba tukwe Capex akukwatireko mukama wange baga nti eno omusana gukyayaka enkuba etonnya mu NRM nene mu Nuupu muwanise amabidde gali ku kibanyi essaawa yonna tulinda kaadi zitandika okugabwa ate owulire firimu empya nti newammwe kijja kati kiri mu NRM nammwe muwanise anti nakugambye dda nti buli kibiina kirina enkola gye kiyitamu okufuna ba flag bearers oba bakutte bendera so n'olwekyo olwokuba nti buli kibiina kirina enkola zaakyo ffenna tukkiriza mu ekyo ekibeerawo naye ekitasobola kufaanagana gwe kyogana newammwe kijja ekitasobola kufaanagana wuliriza togenda kulabayo muntu aliwo omusaayi togenda kulabayo afudde togenda kulabayo gwe wadde kitanda nti kubanga yakubiddwa emiggo okwemulugunya ko tekubulamu ekyo kyo njagala era bannayuganda bakitegeere nti buli nkola zonna buli kintu kyonna ekibeerako afiirwa n'afuna oba awangula n'awangulwa wabeerawo obulumi wabeerawo okwemulugunya wabeerawo ebitasobola tambula bulungi however tosobola kulaba kiri mu NRM nti kijja kubeera mu NUP nkugambye togenda kulaba nti waliwo omuntu eyafudde omulambo gugudde nga gugudde lwa kaadi yaki togenda kulaba bantu namiggo oba namundu nti lwa kaadi ya NUP togenda kulaba gwe wadde kitanda nti bamukubye ku mutwe lwaki naye okwemulugunya gwebeera ng'okimanyi kwemulugunya kujja kukola ki kulina okubeerawo ate ekyo kya buntu ewammwe lutalo tulaba lwa kamera era singa kuleka basobola okusitula principal tulaba ono abeera eno onakwata eno bajola mutwalira mu bbanga just omukwano mungi gwe mungi omukwano mungi eri president oba kaadi efuuse kaadi ate abantu abaagala kaadi
ekibiina kyatulambika bulungi ffenna ekibiina kyatulambika nti kaadi efunwa etya n'obubonero bugabibwa butya nakugaa nti obubonero buli 100 obubonero obwo 100 obubonero 6 buli mu bantu kati olaba nga gwawooli ng'olaba nga lumu kubanga mwembi muli balonzi bange nti singa ttiimu eweerezeddwa okuva ku kitebe ejja n'ekubuuza nti owange ewammwe eyo ani gwe tuba tulonda nobaga nti baagala ne lumu ne bamutuukako naye naga nti no baagala kati enkola eyo bye bitundu 6 ku buli 100 kakati ebitundu 4 ebisigaddewo waliwo tugendera mu vetting ebibuuzo ebikubuuzibwa ku nsonga ez'enjawulo bino ebisigadde byonna obikola nga munnakibiina kubanga ne bwobeera okumpi ogambe kwata ku musipi musipi gwa principal ne bwogukwatako akafaananyi kako kibaga nti yali n'omukulu ekituufu ne bwomukwatako kyamazima pulezidenti waffe alina amasannyalaze ekyo kyekituufu oba oli akyagala okiwulira oba tayagala kukola gakuba kaso gwagayina naye ekibiina era njagala ffenna abaagala kadi tukimanye nti ne bwonesiba ku kirenge nga kya loopu ne bwonesiba ku kirenge nga kya SG ne bwonesiba ku kirenge nga kya president eri abalonzi enkaaga ku buli 10 ne bagamba nedda na wano mu vetting obonerana ne bukulema kadi oba tojja kugifuna naye kirala abantu baffe kwe kutegeera kadi era ejjafunibwa omuntu ti omu oba muli 10 oba ekifo mukiriko 15 kadi ejjagenda wa muntu ki omu naye n'okusaba bannayuganda baleke nuupu yegazaanyize mu ddembe okwenyigira mu byobufuzi kubanga buli mubalinde abanuupu mubeere bakkakkamu ekirungi nominations eza gavumenti ez'ebitundu zigenda tuuka mu September nga 3 meaning nti aba local government ba councillors bo kadi ezaabwe zisembedde n'okukola ki n'okusembera ziri kumpi nnyo kubanga tunagenda ogenda mu nominations eza electoral commission y'eggwanga lyonna of course nga no kadi emaze okukola ki okugabibwa ate tumalirize tulinde naffe ababaka ba parliament ebyaffe byayongezebwayokko twali tuli supposed okubeera wakati w'ennaku z'omwezi 27 omwezi guno naye electoral commission naye bwe yayongezaayo n'ekibiina abakulembeze ne bagamba lwaki nedda EMC neyongezaayo paka nga 15 omwezi ogwa September abantu basigale nga bakkakkamu process tugiyitemu bulungi naye ate tekirina sitaani ebifaananyi akafaananyi tekalina sitaani tewali tabbo tumubaleka honorable lumu ne kamera yafuuka kamera ku mulembe edda abantu bakolanga n'ebintu n'ayamba ebifaananyi nga tibiriyo oli gwoyambye n'akitegeera katonda ne naakulaba naye kati buli kokola kamera ne beetega ne bwatalina kubeera ate kankubuulire muganda wange ebintu by'ennaku zino byansobera nakula nnyo ne jjajja wange naye nga wabaawo amabugo teri asobola kumanya kubanga amabugo tebalina kugoogera nti mwami gundi yalese amabugo bwe gati naye kakati bw'owaayo amabugo nga bakola awo olupapula nga boogera era nga ne kamera zibaawo wegamba kamera si mbi mu ngeri emu oba endala naye tuzikozesezaamu bubi naffe nti omuntu agenda n'agenda oba ku mukolo n'agenda n'abamukwata ku kamera nga 8 ono akwata nsingo ono akwata saati ono ali ku ngatto kwegamba nekibeerawo nga kyonoona n'omukolo gw'abantu abo gw'oba olazeeko agambye buyambi agambye akoze bw'ati kati akoze bw'ati eyo ango ne bagireeta okukwata si kibi naye ebigendera ku kukwata kakati waliwo AI ennaku zino waliwo abantu nakukwata ng'omukulu ono kati waatuliko wa ne bajjamu eddoboozi ne bateekamu eddala nga lyogera birala kaakati baba bakitadde tokyakiinako control naye nga kyo kikoze eki kigenze n'olwekyo kyandibadde nti kamera si mbi naye tuzikozesezza tutya okulaba nti tezoonoona mbeera ekisembayo obuwangwa bwaffe mu Buganda tebulina kuwonoonebwa kamera bulina okusigala nga bubuwangwa waffe olaba kyensoose okugamba nti nze nakula mmanyi amabugo tebagoogera era singa walabanga abakadde nga bawaayo amabugo
ng'akwata mu mukono n'azinga n'awa munne oba bwe kiba kinene n'akimuweera eyo mu mpola kati bireekaana buleekaana tegumanya so advantages we ziri naye misuse ejja kutta advantages buli kamu kakati era nga kansolo mono bwayogedde ekituufu ekyandibadde ekituufu nti omuntu yenna bwe yandibadde yakuganyulwamu bwandibadde ng'okola charity bwandibadde nga olina ekintu ky'ogaba kyandibadde nti omuntu omuwadde ogabisizza guno omukono guno guleme kutegeera naye ekizibu ekyatugira naddala mu byobukulembeze oba ebyobufuzi abantu bangi nabo baggwamu amazima era abantu bangi tebasiima ate ono kansolo mwakimanyi kuba mbadde njala mujjukize nomujjukize naye kankireke waliwo abantu nga oli asobola okumuwa ekintu naye naawulira ddala mu public nagamba nti lumu oyo talina kyatuyambi nasimula ku mimwa lumu oyo talina kyatukoledde naye ng'ate akimanyidde ddala nti omuntu gwagana talina kyatukoledde ng'alina ebintu byakoze eki byakoze ebintu ebibenefiting abantu mu community n'ebibenefiting abantu ng'omwo kakati ekintu ekyo kya kamera kyoyogeddeko oba oli awo abakulembeze bangi bakikola olw'okugjawo embeera eyo eya gundi talina kyakoze gundi talina kyatuyambye gundi yatwerabira gundi tanyambye ate waliwo n'omuntu gw'oyinza okuba nga wakamala katugambe omuwa ekintu muyamba mu ngeri yonna ne wabeerawo abalala ne babeera nga bakwogerako bubi naye nga tayinza kugamba nti anedda ekyamazima muyinza okuba temunnafuna bufumbi naye nze yantereeza so abantu abamu bakikola olw'embeera eyo okiwuliriza naye nga tekyandibadde kituufu waliwo omuntu nga nojja omuntu n'omwokya tekirina tabbu yonna tekiraamu gundi naye ekizibu lwaki olaba abantu ennaku zino nga bakozesa kamera beegaana sinokwegana kwandibadde awo naye obutabeera grateful obutasiima nti oli ajja n'akwogerako bubi nnyo naye ng'oli yandigambye nti nedda bambi omusajja oyo muwaayiriza nti nedda bambi omusajja oyo waliwo omwaga nti gundi era mubinnyo mukopi webale nnyo naye waliwo abantu amukyova olaba nti kati ate bambi abakwatibwa ensonyi be batandise okuvaayo nti abanayenze nalina obuzibu gundi nanyamba bwati ne bwati ekitandibadde waliwo ate n'embeera endala tubadde ne sami minisita ya story tugikoze ono ku makya nga kuliko omutumu gwayogerako ati netukola bwe tuti tujjayo abasibe gavumenti yebikozeeko naye ati mu mawulire tulabye mulala yagize yabyeripyeko ku kooti anonya kamera tewali kunoonya kwamu okwa kamera naye nze kyendowooza kwe kutegeera nti embeera gye tulimu ya tekinologiya kaakati abantu bonna balina okwembracinga enkola eyo eya tekinologiya ddala ekintu bw'obanga okikoze beerawo abantu bategere nti gwe okikoze naye kati kyogala nti abantu oyinza obakolera ekintu ne bagambamu mulala nti yakikoze lameka ne bagamba nti mulala yakikoze nga gwe okikoze nawe oyinza okuba nga obeera olimba apuliriza oli kumando sadakiika zitambulirira eddakiika tusigaza ziri 3 buli omu akwateko emu tuwumbewumbe onaleba olumu ntandise naawe batuliriza mbeebaziza nnyo waliwo agambye nti akimanyi saagala Nuupu naye ate nno nze simumanyi oba yamanya atya nti sijagala manyi n'abatalina bye bakola nabo batusobera akati njagala nze kuyisaawo bantu bange bano gayi mwamirameka olwa puroguramu eno abakubi b'amasimu tubeeyanziza beebale kugoberera naye abantu nabo balina okutegeera ensi tebakiteekako kifuba ky'amaanyi naddala wanga tuliwo emityana kati omuntu oli eri Bukunda kyannamukaaka ogamuze kunoonya kalulu kati ddala nzize kanoonya kyannamukaaka akalulu kanoonya mityana abantu balina okwekkakkanya nno lameka kubuulira ensangi zino endwadde non-communicable diseases nga pressure nyingi so abantu bekkakkanye oli waaba nga akalulu akanoonya mu disitulikiti y'ewaabwe muleke akanoonyezeeyo kati naawe linda abagenda okunoonyawa ewuwo mu constituency gy'olimu njagala okutumira ennyo abantu bange Father Francis Xavier Kinaalwa njagala okuddamu bakabannange oli bulumu tiwandibadde be bakunyiga te n'omala n'ogamba nti nzizeeyo mu kintu ky'obaddemu emyaka 25 ng'owandiisizza weetabye mu kuwandiisa ekibiina tuyinza gamba nti nali sikyagala
ojja kufuluma lwa bulumi ng'osindikirizibwa naye toyinza kuyimira n'ogamba nti ndaba nali sikyagala kubanga nkibaddemu ekyokubiri naddala ekisembayo kyekyababaka ekyokuwumula abakola ssemateeka wa 95 baali balengera nti no omubaka wa paalamenti emirimu gyo giri emikulu 3 okukiikirira okuyisa amateeka okuyisa baji iyo gy'emirimu gy'omubaka n'okuholdinga gavumenti to account kati oyinza okuba nga omazeyo ebisanja 5 ng'oli 0 oli naabanga wa kisanja kimu ate naabanga alasa kati kasitagwe obanga wadde ate vice versa pulimu ab'ekisanja ekimu bibiri naye ng'obanoonya ne ku hansard ya parliament ku nsonga z'obuntu bulamu ku nsonga z'obukenuzi ku nsonga z'eddembe ly'obuntu omubaka yayimirira luddawa omubaka wa parliament kasi tosobola okuba nga okiikirira abantu n'oholdinga government to account n'ogisa ku nninga kino tekitambudde n'olwanira eddembe ly'abantu bino byetwongeddeko nti teyatuwa nte teyatuwa lugoye teyangulira mwenge ebyo birala naye kasita oba nga omubaka okyasobola okubeera relevant ng'oli w'amakulu eri abantu bate bajja kugabana ku kasente kofuna nti no guguno agenzi yatugiro nedda omubaka wa parliament osobola okuyimirirawo mu nsonga ez'obuntu bulamu ekyo kyekikuteesaawo n'ogamba nti kangende mu maaso neyanziza okumpa omukisa guno bannalw'emiyaga mwetuli twazze kati kiri tisekikubaganidde movement nedda movement mu bulumi obw'amaanyi nzize ku bwannamunigina nange nyimirirewo ntandika okubirengera nga nemekubirwa muli munda amayinja nyimiridde ku bwannamunigina abantu b'elw'emiyaga tukomyewo obuyinza mu mikono gyaffe tubujje mu bawambi ababutwambyeko tuyazege nze Kalule Lameka Capex Nsuga abadde wano ne Kamulegeya akirewo kiwanuka abadde ku kamera abalabira emikono gyaffe gya digital Kamulegeya wali nnyo Olivia kwagala tuuse katuwa mawulire Katonda abakuume Ssaabasajja Kabaka awangaale